Olutalo lwayekolera ne Abedi Bwanika terunaggwa. Ayekolera akakasizza era n'akomba ku paasi n'agamba nti ajja kwanika Abedi Bwanika paka, kubanga ye agamba nti obwino yenna amwina, nti yadde Abedi Bwanika avaayo ne yeekaza mu bantu n'ayogera eby'ensimaatu n'agamba nga bwe bamusibako, agamba nti nabo tebajja kumunyigira ku liiso, baagala babe nga bajjayo buli kimu kye bamumanyiko, nti abantu b'e Masaka balyoke bategeere nti abantu be baasindika oba oliawo be balinamu obwesige nti bajja kubanga bakyusa eggwanga Uganda, nti baffere. Era ye ayekolera akakasizza nti bwino yenna ajja kubanga amuteeka ku mmeeza asobole okubanga aleeta ekifaananyi kyennyini n'okubanga alaga abantu omuntu waabwe oyo Abedi Bwanika bwino yenna gwamumanyiko era nga n'obukakafu abulina mu bujjuvu. Ayekolera music analyst kamukulekere abe ng'akutwala mu maaso. Wulira emboozi eno gy'akuwa era gy'agamba nti ye agirinako obukakafu mu ffuulu. Ki ebigenda mu maaso mubiraba nga wembiraba. Ntambulizaako vidiyo gwe etuuke ku buli munnayuganda tusimbule. Sigenda kusimbula nze nga temunnakuŋŋaana kubanga njagadde nzijeko gye muli nammwe mumanye embetezo, oluvannyuma mmwe munaasalawo nti omukyamu n'omusobya kuffe yaani, kubanga Omuganda agamba nti ogutaggwa ate guboolanya abataka. Tetwagala guno omusango oguganya okuva mu ddiiro guboolanya abataka, y'ensonga lwaki nze gye muli mumanye embeteza nammwe mmwe munaasalawo oluvannyuma nga mpunzise kuffe ne Bwanika oba kunze ne Bwanika omutuufu n'omusobya kuffe yaani. Ntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda, ntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda. Sharinga video, vuga video zensimbule. Mumanyi nti nze sitera nnyo byakujja live, video ezange ziba recorded ate era nzita misana, naye olaba nzize obudde obw'ekiro. Omusajja nvunvubika agonnomekako ebigambo ebinene. Omusajja atandise okunnyonoona mu bantu. Omusajja atandise okunswaza mu bantu. Mbu namuwaayiriza mbu yeebereka ku muwala we namugambe. Kyokka nze nga sigamba nti Bwanika yeebaka ku muwala we. Nze si bwe nayogera kubanza amawulire ge nafuna nti Bwanika yazaala mu muwala we. Ekyo kye nabagamba era ne muwa omukisa. Ajja atangaaza ensi kituufu yamuzaalamu oba teyamuzaalamu. Ne nkulabira obusungu e Masaka we bagamba nti ye sentro y'ebyobufuzi mu Uganda, mbu ogw'e Masaka oba ogudde wonna, era ne balangirira bafunye akabinja k'abavuzi ba boda abali amayirungi Bobi Wine tageza n'addamu okusaalimbira e Masaka. Ojja nti Masaka kitaawe yagirinako ekyapa. Toddangamu okumanyira abakulembeze baffe aba Buganda. Gw'omanyi Buganda okusinga Kyagulanyi, gw'atasobola kubala bijja by'abajjajjaabo bitaano emabega, mbu ye gw'amanye ebya Buganda okusinga Kyagulanyi, era ye gw'ayagala ennyo Buganda okusinga Kyagulanyi eyeekuba n'ettatu eya Buganda. Manyi Bayibuli egamba nti omuntu kyalya kyafuluma. Omuntu watuukira okwekuba ttatu y'omwagalwa we, manya nti amwagala nnyo era amuli ku mutima. Era omwagalwa oyo n'amalaayiwa mwana muwala gwe yeekubidde ttatu asobola okumukyawa obulamu bwe bwonna kubanga yeetekako laama etasobola kumuvaako. Kaakati omuntu yenna nga Bobi Wine atuuka okukwata omubiri gwe n'aguteekako ttatu ya Buganda, kitegeeza kino kyafulumye kyekyo ky'abaalya. Ekimuli munda mu mutima gwe gubeera Buganda, era mulekeraawo okwagala okukozesanga Obuganda okulwana ng'entalo zammwe oba okuyisangawo ebyammwe kubanga temumanyi Buganda era temutegeera Buganda era temuliyagala Buganda kusinga Kyagulanyi. Sharinga video yeekolera Itongwa asimbudde. Bwana Abedi Bwanika bw'obadde oyogera ku ky'okwebaka ku muwalawo, wadde nga teri yali akikuvumye nti weebaka ku muwalawo, kubanga information eyajja nti wazaala mu muwalawo teri yakutyoboola bw'atyo nti weebaka ku muwalawo. Ffe situmanyi oba wamuzaalamu otya oba wamuzaalamu mu ngeri ki, nze naawe. Era information yajja ng'oli abuuza nti omwana w'omwana wa Bwanika muzzukulu wa Bwanika oba mwana wa Bwanika. Omwana wa muwala we amuyita jjajja oba amuyita taata.
yali ensonga naye Bwanika avuddeyo ensonga eno n'agigonnomeka ku His Excellency Bobi Wine abaana abo babo abaana abavuma bonna bamanyiko era gwe abatuma njagala okusooka okutegeeza ko kuffe Kyagulanyi talina gwaliisa era kuffe Kyagulanyi talina gwe yayita mu byabufuzi yatujjukiza bujjukiza buvunaanyizibwa bwaffe embeera bwe yatunyigiriza nga bannayuganda ye yatusika okukimanya nti ebyokununula ensi yaffe buvunaanyizibwa bwaffe ffenna kubanga oyinza okulowooza nti ebyokununula ensi yo biri mu mikono gy'abano abambala essuuti n'amataayi naye nga decisions ze bakola abambala amasuuti n'amataayi ate zinyigiriza ggwe kisaati kitegeeza kya buvunaanyizibwa nnyo ggwe kisaati okukimanya nti decisions ezikolebwa abambala amataayi zinyigiriza ggwe weesitukiremu obyekwatiremu y'ensonga lwaki twesitukiramu ne tubyekwatiramu naye Abedi Bwanika bwe babanga abakuvuma baana ba Bobi Wine gwoli mwana wani kubanga neerabira mu kategori yo enjawulo eri wakati wange naawe nti nze nziza kwanikula atwogeddeko naye gwoli musoomooza kati enjawulo wakati wange naawe sigirabawo nnyo y'amaanyi bwe kibanga ggwe omuvumi omukonjezi omuwaayiriza lwe bakugambyeko amazima ogamba nti ono gwe navumye eggulo y'abasindise twebuuza gwani aba akusindise kuba tulaba tunoonya ekikugatta ne Bobi Wine situkiraba Bobi Wine mwayagalako kwomu Bobi Wine mwakolerako ewamu okusooka bifo Bobi Wine waali badde omwagala bwagazi kubanga kyoli ye yakikufuula naye ekimukuwalanya tugambe nti naawe otumibwa abamuwalana baali nabo mu lutalo gwoli mwana wani era Bobi Wine waba yatuma abakulumba bannayuganda abanyigirizibwa gwani akutuma bwe kibanga omuntu omutwe gwe tegulina kwerowoolezako tubuuza gwani akutuma gwani akuwendula gwoli mwana wani mulekeraawo okuwakulanga entalo ze mutamaleeko nazo ne zimala ne zibazimba gataliranga amatalo ne mwagala okyusa olutambi gundi oyo yabatuma nze gye buvuddeko nababuulira nti bannange ffe situli bagwi baddalu situli batamiivu era tetukozesa biragalalagala wamba waddalu nga gwamutakudde nti kandaba abeera agenda kukuluma kakati ebiseera ebisinga bw'owulira omuntu ng'ajja ayogera abaana bavuma abaana bakugolowooza waliwo n'abali mu NRM betumanyi naye gwe weebuuza ate lwaki opposition mba muvuma kitegeeza ye akozesa opposition naye ng'ali munda mu NRM kubanga byakola tebigattako opposition na kutwala buyinza wabula binywerezaawo abadde mu buyinza Abedi Bwanika okolerani Abedi Bwanika oli mwana wani ekirala Bobi Wine kuffe talina gwasobola kugambako tewali kuffe Bobi Wine gwasobola kugambako kubanga si atukontrolinga era si atutuma olaba Bwanika Bobi Wine gwe yawa kaadi olaba Bwanika Bobi Wine gwe yafuula kamishona olaba Bwanika Bobi Wine gwamanyi wasobola okusanga yamulemerera omugamba kera tamukkiriza mugamba kati nze yekolya itongwa ngambe kombuchi nze si bosi wange kyokka ate gwe bosi wo nze si yandiisa kyokka gwe yakuwa kaadi kwolya nze talina nnyo kyamaanyi kyanfudde mu by'obukulembeze kyokka gwe alina kyakufudde yakufuula na kamishona gwe yali takulemberangako yadde ku kyalo nga n'ekibiina kyo tekiwangulangayo yadde obwa kyamaani bw'oluzzi ku kyalo w'ofuuka MP n'ofuuka kamishona kakati ate gwe bw'aba tasobola kugambako era Bobi Wine bw'aba tasobola kunenya ku muntu nga gwe era bw'aba tasobola kukomendinga ku by'olina kuyisa mu kamwako mbuulira kati nza nsangewa era ngambeko ngani n'abamu muffe tatumanyi n'abamu muffe tatusinkanangako n'abamu muffe tetumuwulizangako naffe tumulabira obamu ku mativi kati mbuulira ffe agenda tugambako nga baani era agenda tugambako atya tumuwulirize nga gwe kennyini gwe yafuula kyoli gwe yawa kaadi gwafudde ow'omuzinzi gwafudde ow'omugaso mu ggwanga oganye okumuwuliriza gwe mbuulira ffe tugenda mumuwuliriza tutya
era nayimirira atanaga bannange omuntu yenna bwanvuma mumuleke temumugambako omuntu yenna bwawayiriza mumuleke temumugambako kiringanga kati kyoli mu kukola Bobi Wine si punching bag nti ogenda kujja omukube olumala okumukuba ogambe nti abaana be bavuma olw'okuba mu blackmail nze nti abaana be bavuma ajja bannaye mulabanga atuvuma mumuleke mulabanga mpayiriza ebisiyaga mumuleke era naffe tukulekera tumuwulirize ng'omuvuma ffe tumuleke naye nga gwe kennyini ng'omuntu gwe yawa kkaadi gwe yafuula kyoli gwe yafuula omubaka wa paalamenti oba gwe yatuuzako mu ntebe ey'obukulembeze gye wali oludde ebbanga ng'oyayanira ekifo kyonna mu by'obukulembeze kubanga walinga omuzimu wali olabyeko ba ghost workers mu gavumenti Abedi Bwanika yalinganga ghost worker oba yalinganga omuzimu ng'ekibiina kye weekiri naye nga tekiriwo gwe ate kibiina kye ekiriwo nga tekinadde MP nga tekinadde kansala nga tekinadde chairman w'ekyalo nga tekinadde chairman w'oluzzi nga tekinadde chairman LC5 wali muzimu oguliwo naye nga teguliiwo Bobi Wine n'akufuula visible nova mu kubeera invisible oluvannyuma lwa Bobi Wine okufuula visible n'akujja mu kubeera invisible essaawa eno obadde ng'omukuba buli lunaku musajja munno ng'ayina n'abaana be musajja munno ng'ayina ne mukyala we n'ogamba nti musiyazi obyogere in favor of opposition but in favor of the oppressors olowooza nti ensi egenda kukutunuulira egenda kukanula bukonuza Bwanika ayogedde mulalu waffe ffe n'abalalu tubakuba nze nkubuulya nnakubanga abalalu twalina ng'omulalu nga bamuyita Nantongo naye mbaga omulalu tabaagambwa nga Nantongo wemula ye yambula lwaki olwo naawemula jjajja wange nze ate omumanyi ku bakadde bange nawatula oli emiggo omutamiivu tabaagambwa n'omulalu tabaagambwa nabattula Nantongo emiggo Nantongo teyaddamu kwerogozeza ku jjajja wange Nantongo teyaddamu kuwemula bantu era olwamubba emiggo ne gimunoga bulungi bazzukulu ba Kikwaku banzise yatumanya atya nti tuli bazzukulu ba Kikwaku abamu ku byo yeefuula omulalu kaakati naawe leka kulowooza nti ogenda kugwiranga ku bantu eddalu ogenda blackmailinga ng'omusajja omufumba ayina n'abaana be nga n'abaana be bakuze batuuse okubeera ku TV nga ne byoyogera babiraba ayina bakadde be ayina baganda be ayina bajjajja be ayina bakadde be bakitaabe be yafissaawo ne bannyina omuddeko anti makama waffe anti akolagana n'abasiyazi era ffe tulowooza nti musiyazi ffe tuzinga emikono maama ate ffe Bobi baanaagambako nti bannaye temwogera mubaleke banvume musirike busirisi ffe tuzinge buzinzi mikono gw'okasuke gwe wajja wa layisinsi eyo ekuwa olukisa olufunta entama gwe layisinsi ekuwa olukusa olufunta entama wagijjawa eyo etakkirizibwa balala kufunta ntama kubanga bantu mangi abaliwo abawagira ne NRM nga bali munda nze mbawannyo ekyokulabirako kya Lagadi oyo Lagadi akolera mu ofiisi ya General Salimu Sale Operation Wealth Creation era y'omu ku bakozi ba gavumenti ng'ate muyimbi oli najja bavuma abayimbi bavuma abantu ab'enjawulo agaana tegayina mpisa weebuze lwaki Lagadi tavumwangako kitegeeza nti abannuupu balinganga maginenti bw'ogitega ekyuma ekisikirawo nkiddamu abannuupu balinganga maginenti bw'ogitega ekyuma ekisikirawo mwejjeemu eyo endowooza egamba nti mujja vumanga mujja kulengezanga olw'okuba mmwe muli ate maama mmwe abakolagana ne Mengo ate maama mmwe ab'ebitiibwa nedda baaba Abedi Bwanika